Oluyimba lw'enshooting abaluyita Angelina. Oluyimba lulimu Oluzungu, Oluganda n'Oluswayiri. Yes. Osazeeko oluguudo lulamba. Oluguudo munange silusazeeko naye ate munange oluguudo era munange tusazeeko just wakindi wakukola era tunamala okukola tujja wakoma kikola nga tuli eri ku Parliamentary Avenue n'osalako oluguudo. Era omukulu wambuuza n'angamba ki ekikubadde kikubuzaabuziza ne mugamba mirimu gino era muzeeja gireese bino era. Tubawe mu kapera k'oluyimba. Angelina wakiuno kidogo njo twendele. Angelina wakiuno kidogo njo twendele. My bro. Lights, camera, action. Eranga tuli wano ku video shoot ya Prince Omar. Tuli ne director and the number one atubulide ebintu ebyenjawulo. Director Jebaleko Frank. Kale muganda ngona Jebaleko muganda wange oli fit. So this is him Kim. When you see me, expect behind the scenes. Kakati tutandikire ku kamera eyo baba. Yes sir. Ene bagita red weapon. Era weapon ya ddala. Kyekyagiisa weapon. Ati kali yo red ye kamera je kyasembye okukola y'amaanyi so negituma weapon. Etuma amanya dragon ibiki scarlet bwetu. Eriwo kangatiisa. Okay. So kati eno wachi je wasazeewo okuleeta olunaku lwa leero. Nkozesa kamera zonna naye okusinza mbadde njagala leero nebadde job bikola yensonga lwaki ngikozeseza. So what was the inspiration behind concept ey'olwa leero? Inspiration just of course omusajja aladdemu sente ze tuba tulina okukola ebintu ebyakabi. That's why tukoze over 10 setups today. Okay. So that tukola ekintu ddala ekyakabi nnyo. Yes. Kakati njagala otubulire experience y'okubeera nga shoot eyina sets ez'enjawulo. Ogikwatagana otya as compared ku video nga eyina sets nga ntinitini. Kale of course sets ennyingi olina okumanya nti obudde bujja kuba bungi ng'obikola. Kubanga tulina okyusa ne tukyusa era leero tuyinza okuva wano ssaawa nga 2 za kumakya I think. Okay. Yeah. Kakati gwe nga director njagala otubulire eyo quality ekukozesa okubeera nga in a relationship n'abantu abangi abali ku set and how easy does it get to communicate? I beg your pardon? Njagala otubulire ku ngeri gy'oyogera n'abantu abangi bo hirings okubeera nga bakola emirimu. Andi kati buli omu ali wano asasulwa. So buli omu omukubira ne mutegeezanya sente z'ogenda omuwa ab'ebyuma abaaki bonna n'okola budget yaabwe. So era bonna babazze kukola right now. Buli omu ali wano yazze kukola ka vixen dancer. Everyone is paid. Bantu bali muntu atasasuddwa. Everyone, yes. Then ekintu kye nandiyagadde abantu okutegeera, does it really matter omuntu okubeera nga ayina character emuyisa director? Do you call someone a director according to the character they have? Maybe director ndowooza e Uganda buli omu yayita director ndowooza naye nga director basically of course olina okuba nga omanyi omulimu gwa director gw'olina okukola naye abamu buli bwakwatayo kamera yayita director so ate ne public tekifaako nnyo kiri awo so but a true director alina okuba nga amanyi omulimu gwa directing basically. Frank Jah live on set. All you have to know is there's much more action coming. Keep it tuned. Focus focus. Stand by, you ready?
okawulira otya kasawa mmeka kano akano kakumacha sawa the code the code ahanja kagundi kumuvingida amazzi ogawulira otya owulira otya kuba buno obudde bwakunaaba ku makya naye okankana No songa. These are just minor issues. Yeah? Muge. Ugu. Muge. Muge. Eh? Za amazi bwe nagenda mu swimming pool ne malangi gwamu. Ejja kubimbe yabike. Olwo set gundi ejja kuba efudde. Apana. Abantu tubadde tubagamba bambale costume nga bagadde bazirina. Kati mbadde nsazeewo mbawe boxer bagiddemu costume nnya. Neki ngenza okulaba nga bakoze eki? Nga bafunye costume endala. Aliwo akyogedde. Nodda abantu bamanyiira mutunuzeemu kamera. Tutwama. Noonya abantu b'omanyiira zijja ku sayizi zo. Ogwo omutwe okulinga ennyinya ly'okumalaalo. Tuva bagikoze nga yasita. Kugamba byonna Franka. No idea mwagijjeebwa. Director munange. The director brings his mind agato wongo no mwibi na mwana kikyagala okukuchinga. Tya Tufunye yakasengejja tugasengejja amazzi. bagadugaza nnyo. Bagadugaza gakyafuwa. Kali guno omuntu mwiza okugenda abaana mu mbuga. Kale nga kayidde embogo kagisalaasala. Amasibe kiri. Sibe kiri be. Austin naye nga bamanyinga Austin. So Austin njagala otubulire ku mirimu gyo n'ebbanga ly'olimazeemu ekintu ky'omanyi. Mirimu gyange ndi visual creative oba visual artist. Ninyo bintu bya firimu, bintu bya documentaries, music videos, commercials. Era nga mbiruddemu kuva around 2013 awo 14. So njagala otunnyonnyole omugaso gwo olunaku olwaleero. Omugaso gwange olunaku olwaleero nkola nga director of photography nga position yange eyo erimu okuzimba okubesinga ku director ekifaananyi kyayagala ne story gy'atelinga. So mwe muli compositions, mwe muli kuzimba wamu ne gafa abakola ku mataala ekifaananyi kirina kwaka kitya ekifaananyi kitya, then camera egenda tambula etya kubanga waka hand in hand with the director n'abalala baliwo, then era mwe muli no kiyinza okuyita blocking egenda vetya kuonedde kuono kutambuza shots in other words. Okwatagana otya n'abo abantu ab'enjawulo kintu ki ky'okozesa okubeera nga kintu kyenkozesa okukwatagana n'abo ekisooka kikaŋŋambe like nga bwe ba teamwork nti tutuula mune mugenda okutuula mubawo kyetuyinza ng'ovudde ku experience kibeerawo kyoyinza okugamba like discipline within mu mulimu guno, then ne output oba amaanyi g'omuntu omu g'oyinza omulabamu n'omanya nti ono mulungi ku kino n'oli ku tiimu olina omanya amaanyi ga buli omu ku tiimu so that bwe mukwatagana buli omu strength ye mu delivering accordingly. So kyenkisinga okukozesa
actually nguvudde ku budde nsinga kukozesa experience gy'oli gy'alina n'okwagala kwe kusinga kugwawa newankubadde nga kimwanyiza ogamba kino nkikola. For instance, oyinza osanga nagamaze nkola kamera, nkola amataala, ntema editing, ntema ate era nsobola kangeze n'okukola set designs. Naye ng'ate amazima ekituufu asobola kukola ku ttaala ng'olaba eriiso lye liraba kyanjawulo newankubadde nga byonna bisobola. So n'ogamba leero kola ku mataala. Kati nze ku ssaawa zino director yange yagenda olaba nga ye yalaba ng'eriiso lyange ku kyayagala liraba ku kyatalabye ku olwo. Yo kati agamba kino kyenjagala, so give it to me and I do that. So what are one of the faults out of position eyo ey'okubeera nga buli kifaananyi gwakimonitoringa? What are one of the most common faults? Faults in the production process ku mulimo gwe. In case bw'obanga tulina DP, that's fault number one. Bw'obanga gwe director, at the same time you're good director of photography, at the same time you're good gaffer, good runner, good everything, like designer, that's fault number one. Kanchitola nti kuba mutawaana ogusooka kubanga in production nga olaba ekigambo kangambika just music video oyinza otulina n'ogamba muyimbi just naye mabega waago gubaako abantu bangi nti okukifuula nti kitambula like smoothly era nga ki simultaneous like nga kiddiringana bulungi olina ogumenyamu okitegeera. So I being not on set or someone else who works like me not being on set, it's fault number one. So the biggest fault we have in UG is being everything. That's fault number one. But if you try to say we collaborate, of course that's problem solved. You get it? Someone sees what you haven't seen yet, and once you listen and welcome each and every idea on set, of course the deliverance again of what like your output is going to be times number of times. Thank you very much. Much more coming. N'abasajja abatasangika abatagatika era bali wano beeteze nabo kati soko mbulire ssebo wavudde waka n'obagamba ki? Ne mbagamba nzize kukola. Ogenda kukola ki? Nzize kukola ssente. Kati tubulire ku ngeri gy'okolamu ssente zo. Engeri gye nkolamu ssente era byebyo bya kubeera mu vidiyo kuginyumisa. Engeri gye tukolamu ssente. Kakati njagala otubulire ku ngeri gy'ogenda onnyumisa ey'olwaleero. Leero ngenda kuzannyanga loodi. Tugenda kuzannyanga tugenda kuactinga nga bagagga nga bw'otulaba era nga bw'olaba. Era otulaba naawe kiraba n'okola ki? N'okitegeera. Yakulaba bulabi oba bya ddala? Bino bya ddala. Ate nga ne bya ddala tulina ssente. Tulina ssente kubeera bonga nti nkulage ku ssente era nkwata musawo n'enzijjayo ebibiri. Tondaga. N'enzijjayo ebibiri. Laba nno lyaganira. Bya dola? Bya dola. Ayadda kutamanga. Kati kintu ki ky'osobola olabira ku roadman n'otegeera? Kyensobola okumulabirako ku roadman obuuza bali obanze kubanza olwedde ndi road. Bonna abali road. Bakikirire. Abakikuba just era ntambula manga tukyalaga ssente. Bw'olaga ssente bagamba weeraga. Ntambula njogera nawe giraba ya kiroodi yali ku road kana. Tosobola kuba road nga teweesuubye. Era osobola okuba road. Okitegeera mu mbeera yonna. Laba nno oli mukyala bwaga nti omujenga atunula bubi. Bw'ofuna ssente entunula ekyuka. Teri ngono yenkola ndala. Bagayina mannya baga ndi embwa eyo eyina ssente. Kati batanze ddala embwa ezo ziina. Kati oyo mwogerako otya nga roadman? Ono mukulu. Yeyogedde lubaale w'omulamu tasamirirwa. Ssebo kati njagala otubuulire ku nkola ya lwaleero. Nkola ya lwaleero tuli wano okushootinga video ya Prince Omar. Tuli ba acts. Tuzza okukola paati yaffe okugatta ku vidiyo eno okugyayo amakulu gaayo n'ebigendererwa byayo. Tuli ne director asinga mu ggwanga. So njagala ombulire ku kintu ky'ogenda okukuliriza okugyayo character yo eya scene gy'ogenda okukola. Character ya scene gy'engenda okukola ekisooka eri body definitive. Nti omubiri gwe gwe gusooka okugijjayo n'enyambala togiraba
talina ssente ayambala linene gwe nyambadde tasobola. Kakati njagala otubulire ky'osuubira mu character yo abantu abalala bakitegeere according to the character. According to the character, nsuubira okugjayo bulungi. Screenplay writer kyayagala okugjayo, nsuubira okukijjayo kubanga mu bantu bangi yasazeewo to employ me lwa nsonga nti I'm the suitable character for the character. Yes. Kakati okusinziira ku character gye wakyuzinza okuplayinga n'ensasula ekwataganawo etyo. Munnange we tuba tukola n'abantu abali professional nga Frank Ja, we tusayininga contract ziba non-disclosure contract. Era ebyo oba weetaaga obimanya, you just need to come to the boardroom n'otulaba ne balooya baffe nga tuli representingibwa n'omanya ebibeera mu contract. No, I don't want the exact price, but I want the criteria under which the position you've chosen to take. Of course, acts like we come with a great demand. So, you either give us what you need to give you what you need, or you let us go. Kati woba tulabye wano, kitegeeza Frank yameetinze demands zaffe. Yensonga lwaki tuli wano at this moment. Yes. Thank you very much. So I want you to tell the people the things that you are going to express for the scenes according to the humor you're feeling. Of course, the environment and the atmosphere, it's a very cool place. And I hope we are going to express what we're supposed to express because we are going to be acting like rich men in this video so that we portray what the message in the video is saying. We are here as the advocates who are going to bring out the real replica in the audio, but in the visual bit of the video. Okay. Yeah, that's what. There are many people that are over here that are going to represent okubeerawo ng'oyinamu ku ssente, ng'oyinamu ku bboki, oyinawo ez'okulya. So we have another man. Sebo gye bali? Kakati njagala ombulire gwe engeri ssente oziraga otya omuntu n'ategeera oyinamu ku ttooke. Enneeyisa n'obumu mu bantu n'obuteenyooma n'okkiriza mu batuuze. So what are one of the things that you can bring as a precaution according to the lifestyle of someone who has money, someone wealthy? Enneeyisa y'essente nze kwakitinga naye gwe gusooza obijjamu bino so naye nakimpadde essanyu okuba nga ndi mu vidiyo ng'eno okujja okulaga abantu omuntu bwe yeeyisa nga alina ssente n'endabika n'enneeyisa mu batuuze bw'oyisa otya ng'olina ssente. So njagala otubulireko ku bintu ebimu by'oyitamu ng'olina ssente abantu bye bandiyagadde okutegeera nga tebabitegeera in normal life. Ebyokwenyumirizaamu. Si ebyokwenyumirizaamu, ebintu ebimu by'oyitamu according to setting ey'okubeera nti olinamu ssente. Nga biyinza okuba bikukaluubiriza gwe ng'omuntu ow'essente zo. Ow'essente kikaluubiriza. Pozi era sina nnyonnyo bingi byakwogera nga nze. Okujjako zikuuma. Ozikuumye otya ng'ozifunye, ensana ziggwawo, ozikuumye otya ozisigazaawo. Omusajja atubulidde ebizibu byonna ebiri mu ssente ne lwaki olina okubeera ng'okola ssente. Era right about now we have wonderful characters over here abagenda okutulagamu engeri y'okujooga, engeri y'olya essappe ate nga bya ddala.